Hello Senga. Salamu alaikum Senga. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi Senga kulu? Siri bulungi pressure. Ndi mweraliikirivu. Oli mweraliikirivu Senga? Ndi mweraliikirivu munna nnyo. Senga tubadde tuludde okuwuliziganya naye kati bino webiguddewo nensooka ngamba omuntu gwe nsobola okubira mubuuze nga sina bakubaako bingi byenjogera. Onani akubiddeko? Onani akubitte? Ono Vicky exclusive Senga. Ono Vicky. Vicky. Emukwano. Kakati Senga ensonga z'omwana tuzikutte tutya zino? Omwana simwenye na muwuliza mukubira simufuna. Ayagala kukulaba. Oyagala kusooka kulaba? Tetwagezaako kuwumbawumba kintu kino ne kitasooka kugira ddala eno mawulire? Wangi? Ekintu tebaze kyebuuzaako, teyambuuzizaako. Nga tannakanyuka. Nkedde munoonya. Yali sesekanyuka bwati, yali mazeeyo amagezi nga naawulira. Ekintu takikoze bulungi okusalawo kwe. Neewunyiza mukyalo oyo nti mukazi. Era abavuma ku lusuumu. Omwana oyo mukazi ate yakuzibwa. Ekyo nakkiriza. Mukazi. Ate yakuzibwa. Ate mugumiikiriza. Owulira ojjukira olunaku lwe bakwata Akira munamuteeka mu kkomera biki bikyeru. Mukyalo yali taliwo naye bwe yakomawo namulaba mu interview ezimu manyi kye yagamba. Nga defendinga. Yagamba bye yakoze byonna omusajja byakola. Kasa yabikoze nga yeekuuma. Okitegeera? Nga kwegamba. Ne bw'oyogera ku bupiira nti agamba Kasa yeekuumye. Naye ekintu ekyo. Yamanyi bw'akiyitamu mu kisenge. Yali akyogeza bulumi ng'akyogeza kama nga alina okukyogera olwammwe abalabi kubanga buli omu yali asuubira okuvaayo ku lusuumu ayokye kati nga tasobola kukola ki kwokya kati nabiri byonna byeyatulimba mbu yazaala omwana kuba teri mwana ensi yonna ekimanyi teri ki kulu teyazaala ku mwana ebyo byonna yali ayagala kuteekawo kifaananyi kulu yakozesa advantage y'okuba nti munene n'atulimba nti yafuna olubuto n'aluzaala emyezi 9 abadde yakyawadde omusajja mu mwaka nga gumu Emabe yamukyawa mwogo omwaka moyamuwasa. Naye akakodyo k'obutamuzaalira kalungi tekatta future ye singa yamuzaalira singa future ye yagitta. Anti nakugambye kye yayagala obutakola. Kubeera namwandu emirundi emeka? Emirundi ebiri. Ate baanamu ab'obuwala bakazi banna. Mulekerawo okwefuula bannamwandu emirundi emingi. Nga mwe mubyetaddemu. N'ofuna omusajja n'ogwa mulamu. N'ofuuka single mother kwasooka, n'ofuuka single mother ku wookubiri. N'ofuuka single mother ku wookusatu. Ate ng'onoonya waakuna. Lusuumu yabuuka. Mugezi temuyita musiru. Yabiraba naye nga talina wasabbi nnyonnyola. N'asiringa kannabaana ke n'agamba nze okuzaala mu kino. Tu. Setampu n'ekoona n'agaana. Naye manyi kuluka yabaze. Abaana ba social media nabirabye nga bagamba Akiramu bagenda mutika kola ki? Akiramu yomu bagenda deportingibwa. Okuva mu America. Era nekyogera mbawo gali mu nkubo. Akiramu akola ki? Akomawo. Hati kulu mu kubikkirira ensobi ziri zonna zajja abikkirira bwami ku engineer bwamira pini yagenda okulanga waliwo kawazi akasobola otwala oweriiso amuviire agende gyatakola ki gyatamulabira kale bwaba wakusiruwala byonna byakola abisiruwalirewa eri gyatalaba eri gyatali ate watali na lugambo olukomawo wano webale nnyo kutta kitiibwa kye kikulu n'akwata akasente nagamba kankuteekemu ogenda America manyi waliwo omuntu gosa oteekamu sente wadde toyagala naye nogaa nyina okikola ng'olina kyeweewonya ndaba nviire wano n'agenda naga waayi kati kagenze ndowooza ewanaamutereeza kakati bwe yawulidde mu America sabasaba z'okudipootinga neweriiso mwali n'atula bw'ati kulo olina amagezi obala n'atula bw'ati n'agamba yafumiitiriza era weeriiso akomewo wano era dde mwafuuka ebba wakkulu
era demu akebeze batagenda kulya era ngene mu mayirungi akebeze batagenda kulya ate kati ate kati yadda akomawo nankuba mpya bino yaddaza okukola kulu abadde ajjawunya Amerika kuswaza nakwononera bulamu abadde alina muswaza mu malewo nga n'ebikadde bikyagaanye tula wansi mukoko gw'ebbaluwa kankukuuta ebbaluwa ogitegeere bwe yamaze ogimukuuta kati njagala okutegeeza nti woba bakudipootinga komawo bibyo oba odda Busangoma addeyo mu South Africa Busangoma addeyo mu Busangoma bamaze dda omuggo bajadda naye ate ekyo nkikola yali yawaayo ekyapa yani yali yawa kukulu ekyapa ekyawa ekyebuziga tuleke naawe tewalina kintu kimu kyeyali amuwadde nga newaka yali asula wa mukazi switi ate ekyo kisaana nahaga ajati kulusumu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu okubiddeko nessimu nga teriko nga njagala muyozaayoza obadagala muyozaayoza atuse ku milestone atuse ku buwanguzi ate obwaki kumanyi kulusumu kyaliko twetagala mumufumbira kijjulo ate butya twetaaga oba namutwala luddawa naye twali twamuwoninga nessimu twogere nze kubanga simanyi gye yeetaaga kubeera gomanye ekintu kyakoze ekyo ekintu kyabazira gomanye abantu abali mu relationship wezibanyiga nga basula bakabira ku piro webenyiga ebafa ebafulume batulaga essanyu naye nga bali bubi naye nga basirise gomanye okwatula kuba yatudde kiri kintu tekikoleka amize pini eminoni nga 8 n'agamba kanjogere kayabye ekizimba kyamulumira ebbanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gwatawanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajja Abbas Muwanula omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku pasipoti ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 936 933 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale tubanirizaako buterevu gye musinzidde okubeera nga mutulabawo kusako okuba nga mutuliriza mu bitundu ebikola eggwanga Uganda. Olunaku lwa Mande bwakedde ng'ennaku endala naye ffe abasula nga tetwebase twalabye omukoko gw'ebbaluwa kuva Nsangi Nansana Koima ate ne gwetoolwa ne gubbulukukira ku Jinja Road nga gwonna gujjudde bukyawe gujjudde mu separation ndooza laavu entuufu yakoma ku mulembe gwani Jerry kati ati olina laavu Oweriso? Oweriso. Nange nyina Oweriso. Hachi Oweriso. Ogamba otya? Kyendi munayo ogamba otya? Biki. Badde manyi kompyuta Oweriso. Oweriso. Tekijja nkola. Oweriso wa mkyala wo. Naye akuyita Oweriso. Nze nkyanaawasa. Ng'abawasa myaka enanga mweta. Fumba Oweriso. Owatakunyumira toluwaawo. Omwana yagamba. Ewantu nga tewakuwadde essanyu. Towangaalawo. Oba Shiraga Shumba yabadde awajja ku Luthumu amagezi kuba Shiraga Shumba talwa mu relationship anti we biba biganye bakyabyesibako mbuliza ku bantu abanaye abatulaba abalungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ogwe Viki Gon Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Watanzikiriza kubuuza ku bantu wamma abalungi mugamba mutya samanyira nno bintu byakulekaana gwandeekaanya nkutandikiriza wala nga gwalero ngambo teri wakyali mukwano fe abakazi tuli mu mukwano leko ngende wakyali mukwano kwano gwammwe gwafuuka gwakusuubula wiki ezi myezi egi mukwano abatagulina be bamanyi fe ogwaffe nze myaka 2 ndi mu mukwano gulinga gwa lunaku olwo nange simanyi singa ebisenge byali byogera oba banni sokoleke oba bannimba singa ebisenge byali byogera nekiyaji kino kyali bakinnimba nga kiinamu kiinamu engeri ekikukyanga kyanga ayina engeri gyambikka akatambaala nantwalira awo nenevuga speed nedowooza mbu nno ebyange biri bwe biti nga anti omusajja atalimba tawangaaza maka naye ate omusajja aferera mu maka ye tegusobola kutuuka myaka Akiramu tebamwongedde kisanja kirala ate agiwange bw'obanga okunnimba kisobola okumpangaaza nga tuli babiri yongeramu ebisoko mu kunnimba buli kadde yiiye ekirimba ekipya buli kadde yiiya
kubanga onnimba ompangazi kubanga oyinza okunzita ntolerako hajati Kulthum kasalamu akali special nga kagenda we sweet ate ekyo kisaana na haga hajati Kulthum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okubiddeko n'essimu nga teriko nga njagala muyozaayoza obadala muyozaayoza atuse ku milestone hatuse ku buwanguzi hatu obwaki kumanyi Kulthum kyaliko twetagana mumufumbira kijjulo ate mutya twetaaga bana mutwala luddawa naye twali twamuwoninga n'essimu twogere nze kubanga simanyi gye yeetaaga kubeera gomanye ekintu kyakoze ekyo ekintu kyabazira gomanye abantu abali mu relationship ezibanyiga nga basula bakabira ku piro webenyiga ebafa ebafuluma ebatulaga essanyu naye nga bali bubi naye nga basirise gomanye okwatula kuba yatudde kiri kintu tekikoleka amize pini emirundi nga 8 n'agamba kanjogere kayabye ekizimba kyamulumira ebbanga ate baluwa yagiwandiise kiro n'agitanga bukya alabika yamaze kukaabirako ku piro n'atuula wansi n'ayimirira n'agamba enough is enough kimala n'alyoka atandika n'agiteekayo dear supreme leaders n'alyoka bonna n'abeetondera abakulembeze bonna neetondera buli ne ba Ugandans sabo nange banneetondera naffe nga mwetuli naye nze omusajja namulaba ng'ogyeko okumulaba nze namutamwadda namwegogadda kiki ekyakutamyakira omwana muwala ayina obugumiikiriza ayina omutima ayina lo nze sisobola kumala mu relationship eyo omusajja wadde emyaka 2 omusajja yaswaza omusajja yatatya kuswala omusajja yawemula omusajja talina kigambo kyatya kufulumya yakoze buli kintu ekisembayo bubi mu nsi muno nyini owerisa awemula nakati watuwulira agenda tuvuma bizibu ye tatya akukubawo wekiti gwomanyi n'ofafagana nakyo akira kuba kugambo nga bwe guli akisitula n'obunene bwakyo n'akiwumuza ku mmeeza gwe n'ofafagana n'eggambolo lyakoze okulijjawo abaana tebaliwulira kyokka nga kikazi kyattu tewali yali awuliddeko ku lusumu waawe mulira yadde okuyomba wadde kyoyogeza ebintu byakyo ebyekyejo kirinamu ekyejo naye kulu tamala googera bintu byakuwemula ebyo naye bannaye yali yafuna embaki y'omusajja kale yali yatomera yali yafuna ekizibu yali yava ne mu kutomera n'akoona ebbanga eryo lyonna kati kankubula ebigambo bino ebbanga eryo fe abalabi oba mmwe abalabi oba n'omuntu ali eyo ajja kudde yagambe mbu ebbanga eryo lyonna biki bannange Viki waliwo ekintu ky'oyingira naddala ffe abantu ng'oli mu zikamera zino kisiraani public figure kati n'ojja ofumbirwa embaga eri mu bantu bonna erabwako oyina erinnya n'otwanjulira kaakati erinnya lino olaba Viki kansooke njogere kino ekigambo erinnya liyonoonya ebintu bingi kwekimanya abantu oyinza n'okusula ng'oyagala kwetta naye ng'otuukiriza linnya ly'oyina okuuma linnya liri erinnya lisudde abantu mu buzibu eriyo wano abantu nga oba yali mugagga yajjira mu kamera n'ateekamu obusente neyeemulisa n'azigaba najja ggwamu kati n'ati omulaba nti yakoze eki nti yaggwamu ali ku flash kati n'atandika okukola ensobi zonna ez'oku nsi ng'atukakasa nti ng'ali mu kukola ensobi olw'okuba ayagala okukuuma erinnya lyakola ki lyeyateekawo bannange teri kintu kikozesa nsobi nga linnya kati ne munnange hajjati munnange Hajjati Kulthum erinnya libadde limusuza bubi Hajjati Kulu ng'omanye okulangira mbu nno ono omusajja sikyamwagala mutadde olina okuwa ensonga 10 nga tezifaanagana nga zonna zaawuka mutadde lwabwekiti siina lunaku lwe nalaba nga bagambye ekyo kisajja kyakebezezza omuwala kinywa obukoola simaa kyekola biki ebyekitalo byonna kikazi kyattu tekyaliwo naye musajja akyayi kubanga mu kukyawa kwagambye nti akyamuwa ekitiibwa era bakwaŋŋane ekitiibwa mu process eno ey'okwekyawa nga banyiga ebiwundu kati tumuyite musajja omusajja kale kaakati omusajja aba alina okukola ebyabasajja banaye tuleme kulimba nsi
amanyirwa tutayira omuntu yenna wakola ebitali byabasajja taba musajja kati gwoyagala musajja alina ebintu byateekeddwa okukola ebimuyisa omusajja ziwuni bannaye muleke kuvanga eri mweyita abasajja nga temusobola kubanga mukola ebyeyisa musajja okitegedde omuntu gwe bayita omusajja aba agwanidde okuyitibwa omusajja nga byaddala nogamba oyo musajja wange oyo mwami wange naye bali kuyita omusajja nga byokola bisaana kubanga si byabasajja yamusinkana mu 2021 2022 yali mbaga gwali mukolo kitegeeza mwaka gumu ajja tikulu yali amaze okukuŋŋaanya n'okwetooloola n'okwekebejja n'okusikaninga injinia waffe ow'eriiso anti kakati waliwo ekyegambye ekitimba wekimala okuvuba bwekiti muganda wange okyettakkuluza okiveemu oba ogenza okukola ki lwaki ya papa kuswalaani kulu ya papa ki ize kamu ize go mwaka gumu gwe bawo wamulabira bbanga ki nkubuuzayo ekibuuzo nja kuddamu okupapa kuli ludda waawo mu mwaka gumu n'afumbirwa wano twali tumugamba omugundi baffe obugira tannaba kugira mu ttaka okupapa kyekyamuleetesa omusajja omubi nedda bidingi yali ekyagenda mu maaso nga waliwo abamwogereza wano abasajja ba wano twamugambanga nti omusajja musangoma ekigambo busangoma ndoza nga takiwulira buli ebigambo bino biki lwakuba nti fe abantu wange okusalira abantu omusango nze kulu sobola musalira musango anze ngumusajja yagwa mulaavu ng'omuntu omulala bwe yandigudde muki mulaavu nti kitya omwami yali amaze okufa nga takyalina kyazza mu ekyo nti oba oli akyakomawo era omwaka ogumu aba akungubaza ekikola ki ekimala ate bannanga omusajja omubi tewali muntu agenda kulima ng'ojja kulaba omusajja omubi mu nnaku 2 obubibu olwawo bulaba ajja ne yeesiga akazigo ne yeewoomya n'akola atya nga zo kukozesa enki ensobi kakati ate ku lusumu omusaasira waalinnya ali mu midiya wakati ali mu biki kati ensobi yonna gy'atomera mukazi wattu afaafaagana nayo asula teyeebase n'akaaba talina bwajja jjogera jukira kikazi kyakina smile ever happy talina gwe asobola nakinnyonnyola nakibuza omanyi wano mwagala ebyonoonese talina akipinga ebyama bye afa nabyo ate omusekerera ate omwogerako naye ng'ekyamazima abalabi abalengerera ewala twali twalaba dda nti tewali nze wenneewunyiza mukyalo oyo nti mukazi era abavuma ku lusumu omwana oyo mukazi ate yakuzibwa ekyo nakkiriza mukazi ate yakuzibwa ate mugumiikiriza owulira ojjukira olunaku lwe bakwata Akiramu namuteeka mu kkomera biki bikyeto mukyalo yayita aliwo naye bwe yakomawo namulaba mu interview ezimu manyi kye yagamba nga defendinga yagamba bye yakoze byonna omusajja byakola kasa yabikoze nga yeekuuma okitegeera nga kwegamba ne bw'oyogera ku bupiira nti agamba kasa yeekuumye naye ekintu ekyo yamanyi bw'akiyitamu mu kisenge yali akyogeza bulumi akavalinga ekitiibwa kye ng'akyogeza kama ng'alina okukyogera olwammwe abalabi kubanga buli omu yali asuubira okuvaayo ku lusumu ayokye kati nga tasobola kukola ki kwokya kati nabino byonna byeyatulimba mbu yazaala omwana kuba teri mwana ensi yonna ekimanyi teriiki kulu teyazaala ku mwana ebyo byonna yali ayagala kuteekawo kifaananyi kulu yakozesa advantage y'okuba nti munene n'atulimba nti yafuna olubuto n'aluzaala emyezi 9 kati omanyi ati kulu ekyo oba wakikola oli mukyamu si mukyamu waliwo obufumbo kati nze mbabuulira amazima agatakaawa bateeka okuba nga omwami oyo baayawukana mu mwaka nga gumu n'ekitundu obeeja bwe baba baawaliriza ennyo n'asigala ng'akuumya ekitiibwa kye ng'omuki ng'omukyala kati purosesi y'okukuuma ekitiibwa abantu baba bajja kugamba ye nga baluddewo abantu abaafumbirwa ne batazaalayo wadde omwana oba kitegeera ekintu ekyo kati era nga bw'abadde afeekinga obulamu bwe ng'alina okufeekinga okulaga ekifaananyi ekirungi ng'alina ofeekinga n'ekyaki n'ekyomwana nti ate omwami wange nakoze eki namuzaalidde naye nga ku lusumu si musiru kukeera ku makya kwetikka lubuto azaalemu Akiramu omwana kati aba afuuse nnamwandu emirundi 2 wangi aba afuuse nnamwandu emirundi 2 okuzaalira engineer wa Riso ani atayagala kuzaala musajja wa Riso olaba kati olwedde olina mulekwa taata we yakola ki yafa saawa zino oyongereko mulekwa omulala engineer akyali mulamu musajja yali yasoma ebitabo bannange kye tutegeeza okuba mulekwa ofundako nno omusajja ayinza n'okufa n'omanya nti yafa alese ategekedde omwana we n'otakitwala na nsonga nti yafa n'olumwa bulumi nti omwami wange yanvaako naye
olwa byalese bisobola olabirira omwana nabanga omwana oyo mufunze simulekwa mulekola kuba talina taata naye waliwo omusajja asobola okufuula omwana wo mulekwa nga kunsi kwali atambuza amagulu abiri ali anywa ng'ate akyazaala n'ewalala mwebale nnyo naye ng'abaana bo b'omuzaddemu bamulekwa nga yafiira ku nsi kuno kwali alina erinnya naye nga yafa kati omwana kolosomo yawona okubeera abaana be bamulekwa emirundi ebiri ekyo n'asooka nakyo mugezi yapimamu n'agamba nze naye nze mwebaza at least yafumbiddwako omufumbo bw'okubiri nakola kirwasi anti first time y'oku experiencing ensonga z'obufumbo zasookera ku sheeki omugenzi kati ibbanga eryo lyonna yali talina experience ya kwawukana na muntu naye lwankubadde ag'omunda gagamba nti enkolagana ye n'omugenzi yali etandise okusebengerera anti ebyo byonna bibaamu kati ebyo byonna biri kujja buki ebyo byonna bibaamu ate n'ekirala kulu yali yafumbira oli omugenzi nga mwana muto in fact kyali kito nasookera ku ekyo ate ekirala ne bakiweerera nga kiva omwami oli yayagala nnyo ekikyala kye ngeri gyamusanga akuzemu mu myaka ate kino kito yakyagala nnyo n'akiwalala ne bambi yakine kyalinga bulungi yakiraga layini entuufu era ekyo tukimwebaza ne gyali yonna allah amusaasire yamuwa ekifaananyi ekirungi eri abantu ekyo kyokka kimala yes kakati ng'okubanga agenze mu relationship endala kwe kufuna omwami naye ndowooza gwe yawulidde ng'amwegeyagalidde ku mutima n'agamba nange kankola obufumbo kangweko mulaavu eyaddala nga ntegeera n'agwa mu kinnya kya fuuti 10 10 oba kitono 2 injiniya fuuti zennyini ezo wansi underground yagwamu bw'ati ku ttaka mu kinnya kiri neyeeziikiramu kubanga nze oyo omusajja sisobola kubeera naye wadde ennaku 2 n'ovaayo abaana ba puliti nikolo ne bakwogerako ebikolobero nze wali onkwana n'ogenda n'ogwa oli mama wa puliti niko yagamba akwana n'abaana bamuyita kkojja kati oyo omuntu injiniya bayisaamu eggaali n'oddira ba puliti n'omutuma omukazi mugenda onkwatire onkwanire gw'omwana akuyita kkojja bwe kigaana ate kugamba mbuno oyo omusajja tasaana kuyitibwa musajja nga wamulowooza mbuno ndi mukulimba kimanya ajabbira batuwogganire naye tebirina makulu naye wawulidde engeri ekituufu kulu yakunaabi wulira engeri kulu gye yasengeseemu ebbaluwa eno yakunaabi waliwo yagambidde please understand this letter is not meant to hurt you bambi njagala ontegeere eno ebbaluwa tegendereddwamu kulumya naye omanyi kulu ge yabaze abaana ba social media nabirabye nga bagamba Akiramu bagenda mutika kola ki Akiramu yomu bagenda deportingibwa okuva mu America era nekyogera mawo gali mu nkubo Akiramu akola ki akomawo kati kulu mu kubikirira ensobi ziri zonna zajja abikirira bwamira pini yagenda okulanga waliwo kawazi akasobola otwala oweriiso amuviire agende gyatakola ki gyatamulabira kale bwaba wakusiruwala byonna byakola abisiruwalirewa eri gyatalaba eri gyatali ate watali na lugambo olukomawo wano webale nnyo kutta kitiibwa kye kikulu n'akwata akasente n'agamba kankuteekemu ogenda America manyi waliwo omuntu gosa oteekamu sente wadde toyagala naye nogaa nyina okikola ng'olina kyeweewonya ndaba nviire wano n'agenda naga waayi kati kagenze ndowooza ewanamutereeza kakati bwe yawulidde mu America sabasaba z'okudipotinga neweriiso mwali n'atula bw'ati kulo olina amagezi obala n'atula bw'ati n'agamba yafumiitiriza era weriiso akomewo wano era ddemu afuuka ebba wakkulu era ddemu akebeze baatagenda kulya era agende mu mayirungi akebeze baatagenda kulya ate kati badde akomawo nankuba mpya bino byaddaza okukola kkulu abadde ajjawunya America kuswaza nakwonoonera bulamu abadde agenda muswazaswaza mumalewo oyatunde mwana we aba mu deportings atuuke wano era abeere bbaawa era abeere wano neera asigale nga mbikkiridde ebigenda mu maaso kubanga bwe naamugoba ensejja gamba ate amugobe bwe naamugambiira ate ensejja gabaawukanye kugamba ebyo n'abeera ng'ali bw'ati ng'ali aganaga kati n'atunulira giri emyaka gye yamala nga agira okubonaabona n'omwami oyo era akomewaddemu akitandikireko
eraddemu biswala ebipya nga n'ebikadde bikyagaanye tula wansi mukoko gw'ebbaluwa kankukuuta ebbaluwa ogitegeere bwe yamaze gimukuuta kati njagala okutegeeza nti woba bakudipootinga komawo bibyo oba odda Busangoma addeyo mu South Africa mu Busangoma addeyo mu Busangoma bamaze dda omuggo bajadda naye ate ekyo nkikola yali yawaayo ekyapa yani yali yawa kuulu ekyapa ekyawa ekyebuziga tuleke naawe tewalina kintu kimu kyeyali amuwadde nga newaka yali asula wa mukazi n'aleeta nekiri kikazi kyeyali asinga nakyomugwa nakyeta mu maka g'omukazi yakiteeka eno jasi ng'akipangisa akiwa muzigo naye kati esitole saagitegeera Akiramu yasanga omukazi ku kkubo n'amuvugako ne bakola awo oli mulwadde siri mulwadde ne beekebeza ate nali mutwala kumupangisa ku muzigo n'amuleete waka alyeko bwe yatuuka okulyako ne bamusaba ssente z'atalina ne bane ku Lusumu wali watomera Akiramu teyalina amusente zasasula nyamuga wali watomera ekikazi wali watomera ekisajja ya rabbi Mungu ayina we yawandiise ng'akaabira ddala amaziga n'agamba I regret to inform all those that have wished our marriage well mwabasooka okwagaliza naye ani yayagalizaako obufumbo bwa kkulu ebirungi nze namwagaliza nze omanyi wamwagaliza kuba abasinga bamugamba nga it will end in tears bakimugamba kituufu naye abaana bawanani gwe batagamba we batyo buli we bakulaba ng'ofunye omuntu bagamba biki kyova buli kadde mbagamba ndi singo naye omusajja omutuufu Katonda yamugaba n'omukazi omutuufu Katonda yakola ki yamugaba bangi batugambye abo bagenda kwawukana ne bakomekeza nga bafumbye bangi bwe tulabye nti bo tebasobolerako ddala wadde okuwangala ennaku ebbiri ne bawangalira ddala Katonda yakola ki yawangaza nze ekyo saamwagalizaako bufumbo bubi kuba mu kusooka tewali yali akola ki yali akimanyi nti naye gye byagenda byetooloolera nendabira ddala amatigo omwana ow'obuwala gaalimu omukazi asobola bakuyita kutalaka asobola okutalaka omusajja nga lwaki sikutalaka wembanga byokola sibyagala amahale gange ogazza asobola okugamuwa olowooza yamuwa genkanaki teyamuwa emmotoka ku Lusumu n'ekyapa ebiriwa kulu bamuwa emmotoka mahale ga mmotoka bamutimba mula yasuubula magi mu nsuwa amagi agasuubulira na mu nsuwa ekyana kyattunga tekikyalina bwe kyewozaako omanyi wali ogenzako n'otomera oba n'oferebwa wali abantu ebafera ne bamufera n'atuka ekiseera nakkiriza nga ne mu buferero takyalina bwava nga ne waba abibuuse n'abuvaamu tasobola kunnyonnyola amuliraanye ng'alabira ddala yaswadde omanyi waliwo ekintu kyokola nolayedda nga toyina magezi totegeera osaana nakukola ki nakusiri ng'ogamba buli ananda wajaga kiraba obusiru n'osalawo ogumire n'oguma nowenyiga n'ogumira ebizibu byo mpaka lw'obiwangula kati yagakaabadde agaggwayo leero azze nga mugumu yes naye tewali kyasinze kumugambisa ekyo nga kulowooza nti bagenda tikkooli akomewo amuswazi akomewo ku biswalo kwaba atandikira n'agamba naye kino kituwa ekyokuyiga abakyala nkimanyi lwakuba nti nno fe abakazi Katonda yatukola bwe tugwa mu mukwano tugenda ffenna mugwayo n'ebigere n'enjala n'enviiri byonna n'engoye zo zoyambadde jjukira yalina sheeka yafuna inginiya okakulo jjukira yafunako omusajja oli yali amuwaddeko akalina yani oyo oba ono omutunzi w'eddagala ntale omutunzi n'akavuma obumpi kulu olabye kale singa kulu kati sika akalina akafesinga n'entale waffe ne tutunda ntale waffe ate kimanyi kulu yali promotinze entale singa nange nesiiga ntale n'obeera n'entale waffe n'osonyiwa n'obuzibu yavuma akasajja akampi naye n'akulamusi yali omuwanvu naye bannange ate si ye muwanvu alina figa etatwalika ku buko bannanze oli omusajja etwalika n'ayambala n'abanga omugugu ati inginiya weriiso ye inginiya waki bannange ekyo kyetwabuuzanga kulu ekyo aika inginiya walaabo yatugamba mbu musajja we inginiya South Africa yebuuzibwako ku ba contractors ababeera bagenda okukola enguudo n'amugamba nti ye okumanya inginiya musukkulumu akola n'eddamu z'amasannyalaze netumusabayo just atuwe ku projecting CV ezitoweetya nze mbakulu nkwata kale oli omukazi yali akabira mu mawulire owe South Africa gundi yamufera biki yebbaawe nze mbeera
Kulu mukubira essimu. Ne mugamba mukazi munnange. Jangu tutule tulogere. Ng'olabye. Ekintu kyo kikuddiza mu biti. Kati amuyita amugambe eki? Amulongera okumulambera ambuulira obufere bwono. Mubuulira amazanyo ga mukazi munnange. Twatomera. Nsonyiwa saamanya kye nalumba. Okulemesa kuula eggulu. Lwako oli kukaaba maziga. Nze nkwetondera. Nagamba nali manyi ntebye naye munnange. Natomera. Kumbe natomera. Oyagala yeetondere n'oli mukazi munne? Mwetondera nze. Bw'oba ggwe. Mwetondera. Birungi kikulu byafunye embufumbo bwe buno. Tewali maziga meerera. Yadde akalungi akatono weekati. Emyaka gyonna. Tewali abadde byonna yadde yeesisa ku mikolo mwami yange weeriisa abadde yeegumya. Ebituufu abadde talina kalungi wadde yadde akasirikitu akaki. Bino byadde atugamba omwami we yamugwidde hijabu ya $18,000,000 nga mukazi watwalimba. Afeekinga alabe nga obulamu bukola ki? Bugenda mu maaso. Mmwe bannamawulire bawano muleme mutema kigambo musala omugambo. Abaana abo. Abaana abo basala omugambo. Gyobola mukazi watadde akukuta. N'alimba ebitaliiyo. Naye ng'oweeriiso. Oba agenda kuddawo weeriiso. N'alyoka atugamba ng'omusajja gwe yafuna kyekirooto kye kyennyini. Ate kati oba onoogamba ki? Gwomanyi omuntu okugamba nti omusajja kirooto kyange. Gw'oba onoogamba ki? Nakugambye ddaffe abakazi tugwa mu laavu. Tugenda ffenna. Kyova olaba bwe tutomera empumi tugikubawo. Mugwa lumu. Tugwa lumu. Olw'ensonga wagenda olosero tewalekayo. Tewali mu retail. Okitegedde wagenda olosero. Omulundi gumu. Bwe bikukuba n'enkoona n'enywa ddo. Olw'ensonga ogenda tuuka ekyo noga kyali bwe kiti. Kyali bwe kiti. Okitegeera. Ate abakazi bagwa mu laavu ne bawanze nnyo omwana gwe badde ndaba akabira okwo yakoze firimu simanye yani. Nga ine ebintu byatotola mu bufumbo. Ate ono nankola bw'ati kati nga nze nzira mwoyo katemba. Nolowooza alisinga essaawa zino kulu. Yamanyi kulu wamu oli waddembe ofuna omusajja onna gw'oyagala. Ize kamwera. Oba owafumbirwa ddamu. Ate nze mbabuulira abaana ab'obuwala. Fumbirwa. Ofumbirwe. Mpaka ku musajja omutuufu gw'oyagala. Naye n'abawaga yakafumba myaka 2 mu bufumbo tatuusa ddya. Haji keera ku makya onkola ebitajja. Nja kuddamu ofumbirwe nze yajja tikaloddo. Nkyafumbirwa omusajja singa aba akoze ebitajja. Kyalimu embaga. Subhanallah. Nja kufuna nsaana. Wamma abasajjamu abaliyo sikyalimu yadde akabaga. Olifuna ow'emyaka gyo. Nkyafumbirirwa ddala singa omusajja gw'olina aba akyuse. Nze siwagira muntu kufumba mbw'ofumba balabi mbw'ofumba ate banandaba batya mbw'ate ofumba ku buzibu ku bulumi. Abo bonna b'otyo okkulaba tewali agenda kujja kukufumbirayo ng'osula okaabira ku ppiro. Anti n'obuzibu ajja ati bwe mugwa mu mukwano mukkirize nga muwulirize nnyo amatu gammwe gabeere maggule bagamba. Teri muntu abeera mulavu awuliriza bigambo kubanga kankubuulire n'ekirala batugamba bwe mubeera ababiri mu bufumbo n'otandika okuwuliriza ebigambo bisattulula amaka. Kati ekituufu kye kiri. Kati kiki ekiganyo kati tolaba tebisettulukuse bigambo bye byabuluza buno. Anti kati yetuuse neyeera. Anti muboogera mubaamu aboogera amazima ajja ati ne weekuuma ng'omanya akasajja ke nafumbiddwa kasezi. Teri muntu tekayisa sikaati kati lwe kaluddeyo totandika nnyombo z'ovaawa. Obeera omanyi nti kava mbwenzi. Wuliriza ebigambo bino mbikugamba. Teri muntu agenda kufumba wuwo. Akufumbirwe. Bamugamba oli mubbi. Akiteeke mu bwongo. Agambe no bba wange mubbi. Alowoozeeko kirowoozo waaki. Bw'aba abadde akwagala 10. Agusale. Awaserengesa ali mu nkaaga. Atandise okwekengera kati mutandise kuzannya gundi. Kwiso bando wa yaddenga obufumbo bwe. Omusajja. Mwana go obuwala omusajja gwe weekengera. Gwotawuliramu mirembe. Duka. Muviire duka misinde. Kubanga ongambe muno bangaye kabbi. Kayaye kafere. Osigale ng'ofumaga. Kajja kundeka nga ndina mwandu ku myaka 20. Mwetegekera. Lwaki nkwetegekera mu buyaye bwo mu nkufumbire. Ngate ekyo waliye gundi aninze. Atali mufere omwana abandi omulungi ow'empisa njagala. Kanaawo ate. Naye ekyamazima kyo. Kulu. Abakazi tulekeraawo okubuukira. Etokota. Ekintu kye twakalaba yeetokota enkola ya takisi. Mulekeraawo okubuukira takisi ng'etokota. Mukazi nga yali yeewaayo. Tufunyeemu ebizibu bingi.
tufunyemu ate si oyo yekka lwakuba nti nina abantu mwe mulaba bano abakola ki abamanyiddwa naye abantu batomedde abantu bagize ndabako omukazi okwalajana ono omwami yayanjudde simanya luzi alajana mbw asaba ssente omusajja yamubba kubuukira etokota mwana gwe w'obuwala ali eyatalina magezi ongamba otya mbu gwe wafumbiddwa omusajja mbu n'omuwasa mbu n'omussa n'abeera mbu oyagaye mbu omusajja ng'ali luwafe ewuwe mbu omusajja mbu nze nawasa omusajja mbu ali mu nnyumba yange munze bba wange ate muwa ssente bw ate we muwola ne ssente olwo yaba yampasa ate kati dakika 2 oli ku mativi otuleekaanira owulira nze ampe ssente zange nali namuwasa ne muwasa n'abaana be kati kkiriza nti oli musajja owulira oli mukazi obufumbo bwaganye okera ku makya n'ogula laavu move on n'owasa omusajja n'omuwasa n'abaana be n'omulabirira musajja gwe kakati omusajja yakukooye yagenze mu maka amalala akola ekyafumbire totuleekaanira ate nze nali namuwasa n'abaana abakazi bawasiza ddala abasajja ali ati tomulaba yaliyo agambye muno ye yawasa omusajja oyo ng'alina abaana be n'atandika omulabire olabirira otya omusajja n'abaana be yazaalidda kitegeeza teyakubbako weyagalira yamuwa yeyagalidde si bwe kiri yamuwa yeyagalidde kati todda mu mawulire bakazi mbu abali omulekerawo tuleekaanira bw'oba wasiza omukazi omusajja newasiza akasajjako n'ebizibu byako n'abaana baako beera nako bwe kakutwala ssente guma bwe katwala ne woosula guma kitegeezeka n'amala okule ne kalaba ng'okalidde kagenda funayo omulala akola ki ayina era amuwase sirikako abakazi tebalina nagaswala nze sobola kuyimirira mu kamera neŋŋamba tokirasobodde n'okusituka aveeyo anti nkugambye muzira olunaku lw'abazira tulumuwandiikeko oba wimenizidde bagattemuko kakasegimenti ak'omuzira omuzira yagiwandiika ku lunaku lw'abataata terwabadde lwajjo naye ze nyinamu feeling nti kulu alabika ye yali yakuba ekidaala byonna yabikola kyoba omanya bayinza n'okuba bamugamba teekamu ssente ngenda kukuwa abasajja batomeza bulijjo nalaba pressure kulu gye yalina manyi nze naliyo ku mukolo naye nalaba pressure kulu gye yalina naye alina senga wakulu oyo senga wakulu bannanga alina senga yajanjabaza nagamba oli omusajja era senga ye omu kuba atereza yatereza ekooti ya Akram engineer n'ekirala abakazi obanga ofunye ekintu kyo ng'okiwakankudde sooka okiteeke mu kava emyezi gyo nga 6 oba omwaka osooka okyetegereze okisome okipime olyoke olabe ekintu kino kyengenda okutwalira bakadde bange kituufu oba nedda kintu kino kyengenda okugyayo ndaga ensi kituufu oba nedda tulekerenga ogwira nabakazi tugwira nate era abasajja bajja mu bulamu bwaffe tubba notufera nga bakimanyi emitima gyaffe minafu tugenda kalamba njogedde ku senga nenzijukira senga kyali wange lwaki sikubira ku senga tabimanyiko era ajja kuddamu kimu nalibuuziza senga nanti kati yagaye ffenna kuba kati senga ow'ensonga kulu nga tannaba kujja mawulire suubira okuba yasoose n'atuula ne senga senga baatuula dde emirundi nga 12 baatuula dda mu nsonga zino gumu 2 3 senga n'amugamba mwana wange tugenda kuwemuka kano mawemukirano sirika guma senga nga yanyikize naku ya mwana we bibuulirire kulu byabaddekawo babuuliridde oyo basenga ow'eddiini nfunyamu feeling yakubira senga omanyi kati senga ebigambo tuli kusonyiwa tukunoonya baako byotugamba nze ffe tukunoonya baako byotugamba kakati abaana abakyagwa mu laavu laavu biki omuntu byasobola okuvayo n'agamba nti kino biki omusajja byasobola okukola omukazi omukazi nga takyasobola bigumiikiriza nga mukazi yamuwasa muli bafumbo omusajja n'alyoka kukola ekintu ajja ati ng'ekyo wallahi tokigumiikiriza kale bw'okigumira ogusooka ogwokubiri tosirika nga tuzze mu mbeera ey'obuntu omusajja gwe musajja gwale bw'aba akufunye kisinziira nzaani kuba abantu twawukana
nze ndi Ajati Aisha Kaloddo kitegeeza omuntu amanyi ansuubira okuba n'omwami oyo ali mu kiti kyengwamu okitegedde nti Ajati Aisha Kaloddo waba alina omwami waba alina haji gwalina ateeka okuba nga oyo omwami amugyamu era amuweesa ekitiibwa kati nja kwogera mu biti bibiri kati waliwo n'omulala atali Ajati Aisha Kaloddo era nga tamanyikiddwa tuli bakazi ba mirundi emeka ba mirundi ebiri nti nze kusinga omwami wange akeera ku makya nakola ebintu ebimpisisaamu amaaso ekitegeera kugeza ng'ebyo omwami Akira mu bye yakola ekitegeera abaami basigaza ekitiibwa kyabwe nti alina kyonna kyasobola okukola naye kikole mu kintu ekikulu ate ng'osigadde okuumya ekitiibwa kyawaka tewali akugaana bannaye abakyala bali teri mwami gw'ogenda kugaana kubaako kagira wali kabojjerera lwakuba nabagamba ewuwo mubeeko kye mukola okubanga tagendera ddala naye okubojja muleke akole ki abojjerere abojjeko bya bulijjo tewali kyagenda kuba gw'omukazi tajja atanadda please bakazi mwe reverse wibojja bojjet naye naawe bakuwa ekitiibwa ekyokubojjako kikozese bulungi sajja laatanga olekamu nga family ogitwala nga first priority tokola bintu kati naye mu butuufu omusajja atatya kuswala okwanya emalaaya omututte ewaka ebyo bibonerezo bibiri tomusasudde ate oganya omusasula kale wumba ssaawa eyo olugwemu byonna byonna obituukirize bigende bisigale nga bikoze eki malaya yali muwadde spare tire naye yali badde talinawo sente ngamba nja kuzireeta omuwa n'emmotoka n'omwana njiiyo njikulekedde nja kuzireeta n'ogenda n'ogamba nobanga eyalidde ebbanja osasule malaya kubanga ekitiibwa kyakkulu kati abasajja bye basobola okukola nga ffe abantu abakuze mu bufumbo naye n'ekintu ekirala omuntu ali mu bufumbo byatasobola kugumiikiriza bingi ekisookera ddala ekimalawo amaka tuleme kukibuusa maaso omukazi yenna gwe bayita omukazi agumira okulya obubi n'agumira olugoye olumu n'agumira okusiiba enjala n'alya ekibu kimu kassa mubanga muli bwe muti nga muteeseganya mussa kimu naye teri mukazi agumira bwenzi nga nammwe omusajja watasobola kugumira bwenzi n'omukazi okugumira obwenzi kutono era njagala nkubule lwaki bagamba nti abaavu bwe basigaza laavu manyi lwaki kiriwo ekityo ate nze nkimanyi abaavu basigaza laavu nti piki wonna agenda n'okola omutwalo nga gw'olina mu nsawo tojja kgenda kuwankawanka na bwenzi ojja kukomawo omutwalo gwo geka ngende waka tugutetenkanye ne munnange gukole ennaku mmeka gukole ennaku 2 weebake nga bukyali oddeyo enkyonoonyo muki omulala era n'omukazi ono ajja kukusaasirayo ze empale yemu yasiiwuka akuteremu n'essaala aba omwami wange atubonaabonera nga wakyaliwo nki ekireeta obwavu omuntu okugaba mbuno abagagga tebabeera na mikwano kimu nti omusajja wafuna ku ssente asajja laata kyamateeka ekyo bw'anaasajja laata onoomwego olekeranga omutwalo n'akuuma n'aza empale eri emu saawa zino singa akulaba ng'osajja laatira mu bali abatamanyi gye muvudde ekintu ekiyinza obutaleka maka kyekimu ate ennamba esinga abakazi abali mu maka bafumbira abasajja babalinamu kasente tebafumba laavu takyafumba viki nti bba wange afumba ssente zo afumba ssente zo awaka nambuulire abakazi mufumba ssente z'abasajja balina ssente bwemba temwatoba nabo from 0 ne mba mwasoba nabo 0 otuuka n'omunyiiza n'akukyawa n'afumba ssente zo kati nga amaka gatuddemu lwa ssente zo lwaki yadde muwangadde omanyi bagamba mbuno omukazi afumba lw'abaana si baana saagala mulinde tudde lw'abaana omanyi lwaki tuwanagamba ekisajja kino kyenzi nnyo malaaya tekiyisa sikaati kyantama n'ekiweerera abaana akakadde kamu n'ekitundu ku ssomero kikawaayo wamutegedde bulungi nnyo kisiru nnyo tekitegera kyenzi nnyo kyankeeta ne wekiŋŋamba nti owaayo mpulira nfa kyangulira akamotoka neevuga enfuufu ya boda nagenda emotoka ajja jinjijjako ekitegedde wekiti nyina amaka naye kikola kino nyina amaka mwenfuluma
n'abantu ne bandaba nfulumira mu kamotoka kange ng'ajja Taisha Kalodo nfulumira mu kamotoka kange mu maka gange buli omu n'agamba wuuyo akoze ki afulumye mu kahaaji afulumye mu kahaaji ebyo byonna nga bikola ki bimukiipinga okuba nga waakola ki akyaliwo yaddemu ekirala Christmas yiddi we bituuka bazadde bange shopping eba y'amaanyi buli kimu maama akifuna family tejula otegedde bwe naagenda ate maama namugamba ntya abakazi abo ne bafumba olw'ebyo naye nga tewalira naye nga mu kisenge teri kuteesaganya kuli awo ekisenge bemigere egibeereeyo tonkwatako tonsemberera n'ekitanda kyayawusula wali oluusi byayawula dda kisenge kimu musajja asula ku ttaka ate nga wallahi nkulayirira mu maka 10 maka nga 10 agali mu mirembe nga galimu ssente amalala gonna gadobonkana ndeereetu naye basajja bagaggo basanga ayinayo akakazi ke akamutegeera mu bugagga bwe yateeka eyo akatategeerekeka wakitegedde akatagenda munenya akatagenda mubuuza ovaawa katamukube mugongo kube ensonga wajjira kamugamba mugambe kuli kayo dadi ekyokule ne kakimwana ki n'alya mbudde ne bwe kanaamukwata n'abakazi 7 kakimanyi nako kaliwo lwa bya dadi right emugamba nti naye dadi osusse lwaki osusse kubanga nako kajjira mu mbeera eriwo yansimbi wajja n'omukazi omulala mu mmotoka akayita nagajja ng'ojjeyo ebintu bye kalowooza ono ye mami oweeka tekamanyi oba si ye mami oba naye mulala tolina right eyogera olina kujja we bakuwadde ne bakuwa n'endala bakufasilitatinga buli kimu nofukamira n'ogamba neeyanziza nnyo thank you daddy emitwalo 5 ogyeyanze 10 ogyeyanza n'2 ekitegedde ekikulekekedde akakadde n'olaluka kakati omusajja ono n'agamba oli wafuuka w'amateeka oweeka kuba ono ayinayo wali mukazi g'atalina mateeka teri mukazi ogenda kufuna maama w'abaana bo akulabe ng'okola bino okola biri butajja kukugambako kyokka nno ekisinga okusesa mbwera eddembe abasajja lye baagala eryokutuwuba eryobutabagambako anti bw'otatugambako oluusi naffe muli omusajja okimanyi gyokoma omugambako ensobiize gyokoma ogamba omusajja ku nsobiize atuuka n'akulabanga naye gyokoma obutaŋŋambako gye nkoma okwekubiriza n'okwerekereza mibi byange byenkola tewali ogamba kisiru abasajja wanyi wagamba kati kambeera n'abantu ab'enjawulo musajja agamba nze nafuna oli zolo namala anti mu bwa zolo mweneenenyeza ensobi zange tekisoboka gamba ate abitegeera kumba kati kankule musajja gwaliyo ng'olina mukazi wo nga yali anenyanenyako n'abireka obulamu butambula aseka mulya munyu ayina gwanenya manyi ayina gwakubira namuga ddadi lwaki tewambuuzizaako ekiro manyi Misaki yagamba omutima gwawummulira wali gwe kulabanga kifaananyi papa Misaki ayina statement gye yakola n'agamba omusajja bw'olaba okomanga weewaka nga mukazi we yali akunenya takyakunenya nsobiizo ne bwe giba emyaka 10 toweeyibaalanga beerawo ng'okimanyi nti kyonna kyagenda okukusasula kinene nnyo omujazaala abaana 10 ng'olinako bana tewalabye profesa profesa abaana bali bameka abaana 3 DNA yawanduddeko anti kati ekikolwa kizibu omusajja okukyerabira nti omukazi yakikusasula otandika ofumiitiriza omwana ono mwalina butakkanya ki wakomangawo otya yakuyisanga atya nga bajja bisasula olw'ensonga gyokoma omukazi omulumya omutima n'akugambako nga towulira ng'anoonya amugamba manti wolan kati manti gw'olya n'onaalya mbojjerezi onaalya n'onaalya yemmere egenda omwana wajjira mu process eyo ng'oli musajja olwo olugero terukola onaalya n'onaalya yemmere egenda ako kaabasigala kakati bwalya eno n'eri omwana mwakola ki ono atonda magulu oli atonda mutwe tamanyi baliwo ono balagamba bakyeka lwono gwe nasembye baliwo oli okitegeka naye kasita nfumba nyina wentudde kakulirewanga abaana bannassi babo naye ng'ekibireese ki omukazi oyo teyakeerako kubaliga bikolwabyo bannaye ebiseera ebisinga abasajja mukole lwaki tomovinga on bw'olaba nga toŋŋumiikiriza thani okuntega ebijinji mbaana kitonviira kino kifaananako ng'okubanga Vicky wakedde ku makya n'ofuna omulimu
nga gukuwa obukadde 3 omwezi omuntu n'ava eri n'agamba olw'okuba waliwo manager ku mulimu ogwo atakwagala oba kinakuwa amagezi lwaki tomuvinga n'onoonya omulimu omulala nve wendi akawera ate ngende we bampe emitwalo 3 omanyi kitegeeza kyekibasiba ku mwana n'oyongerako olubuto olulala lwe tufunyemu akalendereza ne tudiŋŋana n'ozaalayo owookubiri kati gwewoza kumuvinga teri mukazi nakuwadde ekyokulabirako bwe muvudde naye ku 0 okitegedde nemukola ne mubeera na bino byonna nga byammwe owulya bulungi nnyo agenda kukeera ku makya aba takyafa kufiirwa gwe kati kambabuli abasajja abale abakazi bammwe bemufumye naye emyaka 2 nemukola ebyobugagga nga mulina takyatya kufiirwa gwe atya kufiirwa bye mukoze konka bagambye tatya kufiirwa gwe olwedde aba yakufiisa nakufiisafiisa nayongera nakufiisa ogwokusatu ogwokubiri ogusooka emirundi nga 10 nga gyonna kukola ki akufiisa bufiisa kasi n'amaliza okukufiisa nakuziika ng'okyali mulamu mwamala okuziika neyesiba ekimyu n'akaaba n'agamalayo owulira n'akukaabira n'amala n'atula wansi n'agamba ndikoma ddyo okukaaba neyeegumya n'agamba agenze takyadda byonna bikola nagamba agenze takyakola ki takyadda naye nga n'ekiro ekyo ogenda sula wuwo naye oli mugenzi wagenze takyadda kakati natandika okutunuulira bino bye mukoze bikuumye ntya ayina ez'abapangisa 10 ayina apartment 8 ayina bino okitegedde ate nga buli lukyalaba oyongerako okulaakulana ogenda muki naga kati nze Aisha waabwe nve wano ate ngende nfuna akasajja tutandike ku 0 kugina emyaka era tutuuke nako kaneefuulire kantuge butuzo ono mu nsi nyina kunyweza ono akitege nyina kubeera wano naye nga namutambira nakuta nakufiisa luwoze ngoye nakyoyagala ebintu ngaakuwaako naye nga takuwa nti ayagala takyakuwa mu mutima guli ogwasooka kuwa lwakuba talina kyakkola nakuwa ebintu n'olya n'ogamba no akyaliwo olaba n'ebintu akola ki ampa naye nakwata omutima gwe n'agutwala ewa Joweri eri wabbali laba wafuna Jowe muliriza n'agumukwasa namugamba gwe toti omwami oli bigenda mumwanguyira bitya wajjowere gye bigenda omwanguyira omanyiyo teyeetaagayo ssente wanazirina teyeetaagayo maka alina waasula teyeetaagayo binene buli kimu akirina kiri kyamisinga ku bbaawe ekyaddala ekitali kyakwekakana kwewaayo oli kyamuwadde ekitini bwe kiti kyamisinga ku mwami we yamuwasa oli kyakoze eki kyakwata n'awaayo kyakwata bwati n'amuwa n'amulagiravu n'amubibira ajja no n'akusabayo n'obutano n'obumwa n'abutwalira Jowe kijo kyamukaabidde agazibu atayagala muteeka ku stress oli yamumalira ensonga ye yamulaga nti ayagalwa abakazi gye bava ne gye benkana naddala abatakyali bawala abalingidde mu myaka 3 okusoba baagala nnyo okuwulira nti tukyayagalwa njagalwa mwami wange nanga anfaako akyasobola okutuulawo n'amanya nti nange wendi ate abaami abasinga mu myaka egyo bwe babiviirako tayagala kumanya yakulese ku makya alinda kudda sawa 8 akusangena n'apepeya teri yadde akasimu akagamba nti owaayo oli omukolo ne gubaayo n'ayambalaga kola lekanzu ne kooti yamanyi ne byanayambala so si gwe mutegekera ngola eri ekanzu ya bbulu esatufeti n'agenda okitegedde n'olinda gaye mukyala wange tunaagenda obwo obudde bwo takyakola ki takyabulina gomanye ekifaanange ekyo ne omwaka ne guggwako n'olinda omwami agamba kale tugende tutuleko wali mu live bandi twenyumirirweko ku bulamu tutuule babiri bwe tuti ekube tuwulirize kayimba ka Lutaaya abagaana abayiseeko ababiri nange tukawulize tunywe kasoda kalimu ice cubes tuddeeka mulaavu mu myaka nakyo nga tekikyakola ki kyokka kwe kumanya nti yagenze mu road trip naawe n'olekera abaana omukozi naawe n'otwala kajjoweroko mu trip jowero ajja kugamba mami tugendeko wali eri eka kati amanya ku myaka gyo ne byoyagala nagenda nakutuuza mu bbandi ate nakufaako nnyo akasawo n'akakwata n'ogenda ofuuka n'awerekera mami nonyinegedde oluggi n'alukuggulira kyokka oli byalina okukola nakugamba mami kati onywedde mukkiriza nkuvuge
nakimanyi basajja mwesinga mukola ebyo singa tuwangaala alulira nno ate tubikola abebbali tubalage eki kati nanti kubanga n'abebbali batondebwa kubojjerera ku ffe kati bunjegula temubwewaalabwala bannange bunjegula temubwewaalabwala kale kaakati naye nga kuulu yalaze ekikolwa ekyobuzira ye muzira era mwebaza era yeetaaga kubanga naye mu bbaluwa ye yalaze nti asibye omutima era akitegese okumala ebbanga eddene ekyo kyegambye abadde yakyawadde omusajja mu mwaka nga gumu emabega yamukyawamu ogwo omwaka naye akakodyo k'obutamuzaalira kalungi tekatta future ye singa yamuzaalira singa future ye yagitta nakugambye kyeyayagala obutakola kubeera namwandu emirundi emeka emirundi ebiri ate baanamu ab'obuwala bakazi banna mulekerawo okwefuula bannamwandu emirundi emingi nga mwe mubyetaddemu n'ofuna omusajja n'ogwa n'ofuuka singo maaza kwasooka n'ofuuka singo maaza kuwookubiri n'ofuuka singo maaza kuwookusatu ate ng'onoonya waakuna ate ng'okyanoonya mbuno oyo owookuna y'anaakubbulula alabirire n'abaana ne gw'onoonya naye tagenda kubeera naye nga naye tomuzaalidde akati n'olyoka ofa n'oyimiriza abasajja ate asooka kulaga laavu yakaleekereko omuzaalire then amala akupulaningira obwa singo maaza bo kitegedde ekintu embeera eyo esiringibwe out Lusumu yabuuka mugezi temuyita musiru yabiraba naye nga talina wasa binnyonnyola n'asiringa kannabaana ke n'agamba nze okuzaala mu kino setampu neekoona n'agaana juzi bwe yalayo kimutabukidde kimufuukidde ensonga n'abikola byonna kasente n'akabala sente yazisaamu akimanyi nti ono omusajja amuswaziza ekimala kamujje wano buli lwaba wano ayongera muswaza buli lwaba nga taliiwo afuna ku birembe ng'otalina mulimu yinginiya talina mulimu simanyi kyabaako yinginiya takuba yadde biraka nguudo yinginiya kyatasobola kusasula malaya sente ng'alidde ebyalobalobo aziyinza okuba sente zikyali eri mu kampuni tenala erizinga out kakati awo n'agamba kankujje wano kakati gy'otutta omuntu okasuke ate olaba bamuzza oba olina okukuuta ebbaluwa mu bwangu obw'ekitalo bubaka ki bw'owa kuulu obusembayo obwaka bwempakulu kuba ekkuulu essimu ye taliiko yagijjeeko ayoza era tuli basanyufu mwenga bajati abakazi abafumbo tuli bajati abajoyininga Mothers Union ate kyemwebazaako yebale buteweebuula yebale kukuuma buntu bulamu yebale kugumira kyama n'akyogera kaseera akasemba ate n'akyogerera mu kintu ekikulu ng'ate akiwadde ekitiibwa okitegedde kusonga yazikutte ekikazi kikulu n'atavaayo bakazi bala naye ate niyebale nakubanga mu kiseera walina okwogerera teyayogera mwe twasuubirira ebyonoonese teyasobola nsonga z'amayirungi bwenzi n'ebirala yabikkirirawo najja atukuba surprise n'ayogera we tutasuubira kukola ki kwogera era kulika nnyo kulikira ddala abakunafuya togwamu mwanya eyo si yenkomero bakazi bangi batomera kuba tebaagala kwogera naawe watomera butomezi wakera mu makya kukola ki kuntegeera naye togwama yongera ofumbirwa okyali kyana kito olina ozaala olina ofumbirwa ate todda mabega kaddanyuma kassa wa wasiirinze mukazi munnange siiringira ddala Allah agenda kuwa omusajja gwotegeera ate era mala kwetegereza lwakuba nti tosobola kwetegereza musajja era n'omalayo gwabugwe mulaavu gezaako nnyo okwetegereza ate banaye abakazi kati ajja tikulusumu akozeemu kati neebuuza nga nze ajja taisha kalolo ngwa ku musajja atalina kyandaze embandagawo nga tulina kiwandazeewo kyengamba nti kino kwensibidde balimbalimbanga bwa bulimba weebuli sijja kugamba kati ye oweriiso engineer omuwa wakaki kati nyinza omuwa bubaka kyo oweriiso congratulating omugumye oweriiso omutima guleme kumwabikira mu America ajja kufunayo gwe bafaananya kalakita nga musangoma batambuze obulamu oba ningane n'owe South Africa kuba n'oli yali alaja nawe South Africa oba si kisoboka oweriisa soofunayo obaddira eddala katale tukimanye nti engineer kati wakuba alonda obadde naye yandikomyewo wano n'agula buli lunaku kuba nakyo kisoboka kimukolera owokubeera naye olumu tamusobola
Adde ku kkubo. Naye engineer tondamu n'ogamba Pretty Nicola akukwanire. Alamuze. Pretty Nicola jamukwa. Wabula banna. Ekyo tetokiddamu kikyamu. Yagamba ekyo kisajja muleka temukimanyi. Kituufu ate twali tetukimanyi. Naye kakati tutegedde kuba twafuna proof. Ate n'ekirala kyenkubiriza kkulu kimu. Tola nti waddusa amawulire. Nsaba ogadduke. Bane mumuveeko. Naawe leka akantu. Dduka amawulire. Tunoonyayo akantu ewakulu. Weekweke oba ebigambo bikutuge. Tobaako ekintu n'ekimu ky'oyogera. Fa nabyo ozikire nabyo. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Buli ky'onaayogera ogenda kwokya. Omazeewo. Ate olina omusajja ow'eriiso atalina mpisa ataakuzibwa. Agenda kukuvuma, akuwemule, akunafuye, akulowoozese nti tolina yadde amagezi. Ogwe ne mu depression ofune stress. Obule n'okwewa obutwa. Kati ekyo wakoze kimala, waba mugezi akole ki? Ategeere. Waba alina tomuweereza yadde message kuba gy'onamweza gy'agipostinga. Akira muyeta swala. Tati alowooza. Talina kyakufiirwa. Kulugo olina ekyokufiirwa. Oli mukazi wa buvunaanyizibwa. Abantu bakuwa ekitiibwa. Oli mukazi musiraamu. Oli omusajja simanyi na waagwa. Tamwogerako kye yakoze kikola ki? Kimala. Tamwogerako ewantu wonna. Anoonye waayinza okukuvumira wakole ki? Wamubule. Abeerenga Teddy bwe yasiriikirira Bujingo. Abeerenga Chezeni Beki bwe yasiriikirira Ami. Ensonga zisirike. Zisirike. Manyi kati munoonya byonoonese. Tuleke ffe tubikwogerere. Siibula nkubire Senga Kkulu. Tugenda bimwogerera byonna. Siibula nkubire Senga Kkulu gole okuba bizinesi yange. Abasilaba abalungi. Wamasigadde nzajja tyayita Kaloddo. Ku namba yange ey'essimu nga bulijjo eya 0776 munkubireko ku bizibu byaffe ebiteebereka era nga bulijjo ensonga z'amaka ng'ogenda kutomera nga Kkulu bwe yatomera kubirako ngambe ennaku y'omusangoma naye yaŋŋambye bwati ne bwati ensi n'eggulu nze nkubuulire kye tugenda okukola togwa mu mukwano mangu ago agume weewaawo. Ate mulowooza mbasusaako wano kansooke nkubire Senga mpulire essimu yoba tunaasobola okuwayawayaamu. Ne kati Senga nga tuludde okuwaya. Olaba wenjikwata nga bagirina babiri ne Kkulu ali awo afeesa amugamba sirika. Senga. Hello Senga. Salamu alaikum Senga. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi Senga Kkulu? Siri bulungi pressure. Ndi mweraliikirivu. Oli mweraliikirivu Senga? Ndi mweraliikirivu munna nnyo. Senga tubadde tuludde okuwuliziganya naye kati bino we biguddewo ne nsooka ŋŋamba omuntu gwe nsobola okubira mubuuze nga sinnabakubaako bingi bye njogera. Ani akubiddeko? Ani akubidde? Ono Vicky exclusive Senga. Ono Vicky. Vicky. Emukwano. Kakati Senga ensonga z'omwana tuzikutte tutya zino? Omwana simwenye na muwuliza mukubira simufuna. Ayagala kukulaba. Oyagala kusooka kulaba? Tetwagezaako kuwumbawumba kintu kino ne kitasooka kugira ddala eno mawulire. Wangi? Ekintu tebaze kyebuuzaako, teyambuuzizaako. Nga tannakanyuka. Nkedde munoonya. Yalisose kanyuka bwati, yali mazeeyo amagezi gonna n'awulira. Ekintu takikoze bulungi okusalawo kwe. Kyokka kati gwe Senga ow'ensonga gwe mbadde nsuubira okubeera nti at least osobola okuba ng'obadde omanyi byonna naye bw'aba naawe teyakubuulira kati babaddemuko n'embeereza nga bakuleeterako ku musango oba oli awo?
kubeera yasembayo okujja ng'era ava mu Amerika kale kika ndowooza ebimu nga tayagala kugala nnyo ku musajja ng'akweka ayagadde kukyabya lumu ng'omuntu bonoogera tetulina buzibu naye nga ku mutima ayinako kyawulira alina kyawulira naye ng'ogezako omumukema naye nga takikugamba ate ye omwami waffe ow'eriiso ye nga talina nsonga yonna gy'agambako basenga nti obasenga kino n'ekino wabula ye nga yabadde awaana buwaanyi mukyala omwami waffe kitegeeza kati omukyala yabadde ayita mu kunyigirizibwa kwatayogerako nammwe butereevu katugenda kukola tutya oba tulinde essimu ziddeko tusooke tumulinde essimu ziddeko tulabe nga tumulumba kuba ebbaluwa yawandiise empanvu ate kiraga yagitaddemu obudde bungi soka ondiremu ku ow'oluzungu sooke nkuyitiremu awo ndabe bwe nnumbamu kaakati senga munange ezimu ku paragulaafu ze yawandiise ziragira ddala nti ekintu kino abadde takyasobola kukyongerayo. First of all agamba nti abadde yalabirawo dda red flags. Red flags ndowooza ozimanyi ennaku zino ze boogerako. Yalaba dda obubonero obulaga ndowooza embeera etali nnungi in first place nga mwakava mikolo. Nkuwulira naye nga ajja agezaako mpola mpola okukiyitamu mpulira era ebbaluwa eno kwega nange kennyini bwe mba wakugikusomera nga wenjivunula nnyinza okukaaba mpulira waliwo watuuse n'olabira ddala nga yawaaba yagambye nti please understand this letter is not meant to hurt you ng'olwonna ate agamba gwawandiikira okukyawa mpulira nga mugamba nga eno ebbaluwa y'okumukyawa bw'atagikoze kugenderera mulumya. Namala n'agamba it's meant to finally be honest with both of us nga kyagezaako okutegeeza nti egendereddwamu kulaba nga fembi tufuna tubeera honest ndoza fenna tubeera bakakkamu tusigala tuli bulungi. Nga mutwaliwa yekka azini twecha in fact yatuuse n'okugamba senga nti yasoose n'agamba yeetondera abakulu b'eddiini awo baleko kalicha biki obirabye byemanyimanyimu naye nga njagala byonna mbitegeere oyagala luzungu lwonna ddunnyonnyoka otyo naye nga nfunyemu amatombotombo nga bw'obitegeera ekisookera ddala yasoose yeetondedde ddala abantu yasoose beetondera ndowooza nammwe n'abeetondera kuba yagambye I regret to inform all those that have wished our marriage well ndowooza naawe kenyini nga kyagezaako nti yeetondera buli muntu yenna abadde ayagaliza obufumbo bwabwe ebirungi. Era najja n'agamba oluguudo lutuuse ku nkomekkerero yaalwo mu bunnambiro the road has ended with immediate effect. Si dokita mwe mwamuweerera era bwatyo genda awe maddenjagala Mungu akimpati era n'agamba nti and regarding our divorce ensonga za divorce ez'okwawukana okukola ku process y'okwawukana azikwasizza Sheikh Abdulrahman Serunjoji okwosaako n'abafamire be baba bakwasaganya process eyo ey'okwawukana. Ebya shuwa senga mu bbaluwa bye yawandiise otyo senga tokaabaguma
ongambye kuvuunulira yongerayo mu maaso nkwongerereyo kati nzivuunulewa kuba ebbaluwa mpanvu ayina we yawandiise n'agamba I truly hope that in time alowooza mu biseera ebyo ebijja we can both find peace and happiness tusobola okusinkana emirembe n'essanyu mu kwawukana kwaffe newankubadde chapter oba essuula y'obufumbo eweddewo era n'amugamba nti I will always value the moments we shared and lessons we have learned. N'amugamba nti akadde konna ajja kubeera nga ajjukira ku obwo obuseera obw'essanyu bwe baafunanga n'ebyo buli omu byayize ku munne. Senga tugume. Senga tugume. Badde mmanyi wategeddeko. Weda munoonya yayogedde. Senga teyayogedde. Gwe senga ow'ensonga. Kuba nali ku mukolo senga nga wankumakuma senga nga wasanyuka. N'atakugamba ku kino eky'obukyawe. Abadde amanyi sobola kukkiriza. Senga obadde tosobola kukkiriza. Abadde atusuubira tisobola kukkiriza. Nga tosobola kukkiriza naye atirisiti omwana bw'akunnyonnyola embeera eri mbufumbo oluusi tukkirize. Kati tewaliwo olunaku na lumu lwonna lwe yali akunnyonnyoddemu ku buzibu bw'asanze mwami waffe. Wali kuntante kitute ebbanga ddene ddala. Waliwoko akasambatuko ke baali bafunyemu ne kabalemerera ne bakaleeta gy'oli. Ne katereera tekalwawo. Kaali kasonga katono kaali kanene. Kaali katono. Kaali kasonga katono. Nga tekasobola baawula. Kubeera n'asindikira nnamba y'omwami. Nga tekaali kazito. Katugenda kukola tutya kuba mu bufunze kati senga balinga gwe bakubyeko ekibaati. Nemba family temulimu gwe yategeezezaako kuba kati gwayinza okuba maybe nga mwinamuko obutakkaanya weebuli tewali. Tuteeketeeke mukolo mulala. Tafaana kwogera kya mulala nga sinnamulaba ng'omutima gukyali bwe guti. Kuba kati ate naye kyemmanyi gyali ali mu kkaaba. Kuba muwala omumanyi okutusinga. Kitegeeza yeetaaga anoonyezebweko omanyi embeera mwali. Njamufuna naye olunaku olusooka naye kati teruba puresha eyo nzibu n'okwogera n'omuntu. Ekituba kyakagwawo. Kiba kyakagwawo kiba kizibu ku handolinga abakubira bangi. Naye nga babadde mu mbeera nnungi mu nnaku zino. Obusungu obwamangu aba yabugjeewa aba ayombedde ku ssimu musajja taliimu mu ggwanga. Naye nga bw'okyewuunya bwenkyewuunya tewaddewo kintu kyonna kyonna. Tewabadde kebibeera ebyayita mu mawulire tebyabakosa.
Kale omwana nkane ng'ebintu abitwala easy. Oba tosobola kumutegeera kitwala easy. Nga kizibu okukola ekintu ekimuluma. Ekituuka takiwa nnyo budde. So n'okuvangayo okumudifendinga mu mawulire ye akikolanga lwa mukwano ngwekyo kyali takifeekinga. Otosobola kitegeera nti alina ne peyini. Mungu ajja mukwatira ajja kufumba kubanga nga takiwa budde bwakyo. Kati senga ngenda kunoonyako enkya kansaba ofune muwala wo munyumye. Naawe kennyini embeera gy'oli kuyitamu kati kansabe ekakkanemu. Amiina byennyonnyodde biweddeyo eby'oluzungu. Senga bingi bwe ntandika okunnyonnyola kimu ku kimu. Malirayo bandi. Senga nkumalireyo. Malayo nja kukoma. Ayina wagambidde. As we navigate this divorce, I want to acknowledge the spiritual one. Okay, ayina watu sena kozi ongambye kuvunulira. Agambye nti mu mitendera gino egy'okufuna oba egy'okola ku divorce papers zaabwe, process yaabwe, ayagala abakulu b'eddiini n'emyoyo gyabwe kwegamba gikwatibweko bayite mu kusalawo kuno kwe bakoze. N'agamba nti obufumbo si kyekintu ekiri awo, obufumbo si commitment, naye kwegamba enkomekerero y'obufumbo kyekintu ekitali awo nti kyangu oba kyekintu ekyo ekitali kyakutwala ng'ekyokuzannyisa, naye agezezzaako okuzannya buli paati esoboka busigalewo, agezezzaako to reflect, agezezzaako okufumiitiriza, agezezzaako okunoonya emirembe mu mutima nga tannaba kutuuka ku kusalawo kuno. N'agamba this may be, n'agamba naye kino kiyinza okubeera nga si kyekigenda okuvaamu mu byonna ekyokwerumya bonna, naye n'agamba akkiriza nti n'enkomekerero ya byonna Allah ow'ekitiibwa ajja bbawa guidance, ajja bbawa ekisa era ajja bbawa n'omukisa ogw'okuhealing oba omukisa gw'okuwona. Era n'agamba asuubira tusobola okugenda mu maaso n'ekisa n'okusonyiwagana okwossaako n'okuwaŋŋana ekitiibwa mu birowoozo ebyo bye twatandika oba ebirowoozo ebyo ebyatugatta nze n'omwami wange Engineer Akram Oweliiso. Senga byebyo. Senga byebyo. Kati oliriddewo kati? Nze ndi eno sayidi z'Enansana saawa zino. Naye kati nja kusaba okkirize nkunoonyeeko enkya onaaba ombuulira oba osobodde omufuna. Naye tulaawe wali badde omanyi eby'amazima.